Abantu ab'enjawulo bagenze ku ddoolo ly'e Lubaga okulaba embeera y'omubaka omukyalo owa Kampala Shamim Malende gy'alimu. Okusinziira ku bajjanjabi, Malende yafuna obulwadde obwamuviirako okugwa ekigwo n'addusibwa mu ddwaliro lino gy'amaze ennaku 5 ng'ajjanjabibwa. Nnyo ekyamwanyi naffe Honorable Shamim Malende twamuleta wano oluvannyuma lw'okuzirika n'abeera unconscious ne tumuddusa wano eno ne tulowooza nti nebintu maybe oba afunyemu ka pressure oba afunyemu ki nga tume tugamalawo nnaku 2. Naye kyannaku nnyo nti kati tugenda mu wiiki nnamba ng'akyali wano ate kati embeera yeyongedde okuba obubi ennyo ali oxygen. Singa okubeera liikiriza nti we bukeeredde ng'embeera ye eyongedde okutabuka nga n'okwogera takyasobola nga basazeewo okumwongerayo mu ddoolo lya Aga Khan Nairobi. Era twebaze eddwaliro ly'e Lubaga nti mu kaseera kano limaze okutusindika mu ababasingako era nga omubaka tugenda mutwalira mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital. Mu kiseera kino ne Basalimu mweraliikirivu olw'embeera ye eyongera okusereba. Abamu ku bazze ku ddwaliro be babaka banne okuli Alan Muyanja owa Nakaseke Central, Kansala James Mubiro ne Katongole Julius abasabye abantu okumussa mu ssaala. Tetunamanya kituufu kiki kimuluma. Abasawo tebannabatuwa report naye ng'omubaka nzize oba oliawo nange namanya ekituufu ekiruma Shamim Malende naffe tulawe oba oliawo kiki ekirina okukolebwa nakyo ekiyinza okuddako. Ali Sekabembe Malende kitaawe w'omubaka ayogedde ku mbeera gy'alimu. Ne bamuteeka ku biba naye bamuggyeko takyaliko oxygen asobola okwogera naye nga mugonvu naye nga tuli bakakafu nti bw'anaamala okutuuka ebweru w'eggwanga gy'agenda ku treatment abasawo bajja kukola kyonna ekisoboka kubanga obukugu bwonna babulina. Josephine Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.